CDF era nga ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino Uganda omwami General Muhoozi Kayine Lugaba avuddeyo n'abeera nga ate munaye abiddamu byennyini byesobola okubeera nga ate akola ku Eddie Mutwe eyali bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku mukutu gwe ogwa Twitter oba yali Twitter eyafuuka X n'ateekayo obubaka n'agamba nti anytime from now tugenda kubeera nga tetuyingira mu lessons ez'olunyankole wansi awo n'abeera nga ate ateekawo akafaananyi k'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform era wansi awo n'ateekawo obubaka obulala n'ategeeza nti ka Bobby can hide underneath bazunguzi underparts as much as he wants but I will get him 100%. Bati omukulu bwe yalabudde Bobi Wine nti essaawa eno yonna agenda kubeera nga ate amunyweza era amufune newankubadde yeekweka mu underparts z'abazungu agenda kubeera nga ate munaye amunyweza era ajja kubeera nga ate essaawa eno yonna amutwalako wali mu basement abeere nga ate munange amuyigiriza olunyankole. General Muhoozi alabuddwa era agenda kubeera nga ate kuteerawo obutambi awo musobole okubeera nga ate muwulira baani abasobodde okubeera nga ate balabula General Muhoozi ku nsonga zino ez'okubeera nga ate munaye yavuddeyo n'agamba nti agenda kubeera nga ate akwata omukulembeze ow'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform era nga n'amawulire amalala gali mu kubeera nga tegatambula eyo galaga nti ekibiina kya NUP kyandisuspendingibwa oba kyandiggalibwawo era mbu akalulu ka 2026 munange ekibiina kino kiyinza okumaliriza nga tekikeetabyemu era mbu nga bakisuspendize mu Uganda yonna. Ensonga lwaki wakkulu bagamba mbu ekibiina kino kasita kiddamu okubeera nga ate kitendeka bafuutu soldiers nga akatambi kali ke mwasobola okubeera nga ate mulaba bafuutu soldiers nga bali ku parade mbu abakulu bo babiganye tebagenda kubeera nga ate munnange bakkiriza ekibiina kino okubeera nga tekibeerawo mu ggwanga lyettu Uganda saako n'okubeera nga tekyenyigira mu position yonna ey'okubeera nga ate munnange beesimbawo wano mu ggwanga lyettu Uganda. Awo wennyini ngenda wansi mu comment section teekawo endowooza golowooza ki ku maanyi gano CDF gaataddewo ag'amaanyi aleke ddakoze CDF amaanyi alina mangi amaanyi go mangi pressure gyatadde ku kibiina kya NUP ekyamazima nnene. Ngenda wansi awo teekawo endowooza yo golowooza ki ku biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda likinga ate sharingirako abalala. Your Excellency and members, we are also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region, that is Kampala, Wakiso, and Entebbe. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people and will firmly deal with them without fear or favor. Atwitinze n'agamba nti kati anona Bobi Wine musaba Mukama mpa obulamu nkirabeko ng'amutudde ajja mufuukira ekizibu kubuulira Bobi Wine si muntu. Bobi Wine is an idea. Bw'otunuulira omwana oli ow'emagere Honorable His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'olowooza nti nno ye idea ya Kyagulanyi Ssentamu de Bobi Wine omukulembeze wa NUP obeera olabye kumpi. Bobi Wine yasiizinga okuba omuntu. Bobi Wine is an idea ey'Abannayuganda abakooye. Kale mutwitinzi tatutwala mu kukemebwa. Tumusaba atuwonye okukemebwa tatwala ggwanga lyaffe mu musaayi kubanga bw'anaagenda amuyoole nga bwe yeewaana ebinaddirira bisobola okuba ebizibu ennyo. Omukaka olina kusimba nsonga bw'abakkiriza nakkiriza naye mulekerawo okukozesa amaanyi, mulekerawo okukozesa obukambwe nga mulowooza nti mulina nnyo kyemuggusa. Kyemufunamu lwe mulinyigiriza Bannayuganda kukyayisa abo abantu be balowooza nti be bakama bammwe be babatuma. Oba babatuma oba tebabatuma naye ekikulu mwongera bakyayisa. Ate oluvannyuma mubuuze lwaki abantu baatukyawa naye ate nga mwe mubikoze. Kale mweddeko muleme kukola bintu ffenna bituleetera bunkenke. Tusaba busabi bano bannaffe abagenda e Makka bakiteeke mu dduwa ensi ereme okubeera mu bunkenke, ebeeremu omukwano, ebeeremu okwagalana. Byonna bijja ne bigenda naye tewali nsonga lwaki okulonda kufuuka ensonga etuleetera okulwanagana n'okuteekawo obunkenke. Kati emyaka gigenda kuwera 5 kasooka tuva mu kalulu kali nze mbadde nkyogera lunye waliwo be baakwata ng'okulonda kwa nakati tebabatanga tebagendanga mu mbuga z'amateeka. Nja kusaba court martial ete abantu bano bwebanga terina bujulizi bubaluma. Bwebe bulina babasalira emisango gyabwe nakyo kimanyike. Naye ensonga eno ey'okukwatanga abantu nkyamu
etuzaayo emabega we twabeerera abato mu biseera by'ekinaana ng'obunkenke bungi, gundi yabuze naye kati embeera etandise okuddamu ogiwulira. Supreme Mufti akyogeddeko wano nti bwe tubadde mu kalulu kawempe mulabye ebibaddemu, naye ng'ate lwaki okulonda ofuuka ensonga eyo. Njagala nnyo bannaffe bamanye beesige Katonda nti kyeyagera tekisobola kukyuka, era kyataakuwa tosobola kifuna. Toyinza kujja muntu kwayagala ng'omwagazise ekyoyagala. Buli omu alina ensonga ye, kyekyo lwaki mwateekawo okulonda, buli omu asalewo wajayagala okulaga. Bw'aba alaze gy'alaze eryo ddembe lye, era tewaliiwo nnyo kyoyinza kugamba nisimba busimbi nsonga. Okusookera ddala kansooka okwebaza RCC olw'okumpulira n'afuna obuvumu ye n'ayingira n'atakolanga munene yeekweka ye bwampulidde ayingidde obuvumu obwo ate nabwo bulalamu ebyobulimba byayogedde byonna bya bulimba naye bw'oyimirira ku mazima oyimirira ki obwomo okusingira ddala katulowooze nnyo ku safety ya Uganda. Kateregga ng'ayogera agambye nze saagala kudduka mu Uganda, saagala dduka n'agamba saagala Uganda ebeerenga Libya, saagala Uganda ebeerenga Katuumu, n'amenya ebitundu ng'ekyamazima ebitundu ebyo birimu obutabanguko era nga bannansi baabyo tebali bulungi. Kakati buli atayagala Uganda kufaananako awo na kutuuka ku state eyo akole ebintu bino wammanga. Gamba Jeno gamba Jeno Muhosikaine Rugaba at first lekera awo kuwamba bannansi. Secondly mugambe lekera awo okutulugunya bannansi. Ebyo nkubuulira tebigenda kuleeta ddembe naye biriidinga Uganda. Bwana Musisi nina kyenjagala okubuuza sebo mpulidde bakyogera nnyo naye kakasa nakulaba olunaku lwe baleeta Eddie Mutwe kooti naliwo waliwo bulungi omanyi bwe yajja byoyogera ogenda kwogera mazima ng'akubiddwa nnyo baŋŋamba yajja alina ebirevu bakulimba wuliriza tokwata bulimba anti wuliriza tokwata bulimba. Nze mwennyini nesitula nembeera ku kkooti e Masaka ono teyaliiyo. Eddie Mutwe yali afuluma singa osobola okutunuulira amawulire ga NTV ne vidiyo eyatambula ennyo olunaku olwo. Nze yalimu nga Eddie Mutwe ansiibula bw'ati ne mugamba Eddie nzija nawe ogenda mukomera ngendayo ne mulaba naye kati abekkomera abo banteekako n'olukongoolo bammanyi nnyo bampambako ssebo ne banteeka ne mu kkomera eyo okumala essaawa. Zino z'ensonga ttaano lwaki abasajja temulina kuwasa bakazi basukka myaka 3 ku 35. Ensonga esooka omukazi asuze emyaka 3 body count eba waggulu nnyo aba yagadde ku basajja abasoba mu 5-6. So kati utagenda settlinga bulungi naawe kubanga alina comparisons mu bwongo bwe nnyingi. Bw'oba bya kisenge bw'oba olina inchi 3 yalaba ku inchi 8 inchi 10 bw'oba okola round 2 yalaba ku round 8 ne round 10. So babeera mu comparison ebiseera ebisinga byonna. Abakyala kasitaakula 30 and above 35 bomwasa abeera mu comparison every day. Ekyokubiri nti babeera very insecure. Insecurities zino zibalemesa okuteerera mu bufumbo nti abamanyi emyaka gye gigenze kati mu insecurity ezo zayina mwatandikira okutulugunya n'akwetolola n'atandika okunoonyerezaako abeera ayina ebbuba lingi, not because buli mukyala ayina ebbuba naye ye buli walaba omwana omuto amusingako abalowoozi ogenda kukwana oyo because ye alaba nga ekiseera kiyiseeko. Ate n'abalala bonna abamulekawo buli kyokola kimujjukiza abasajja nga 8-10 abamulekawo. So buli kaseera abeera insecure. Ekyokubiri ebintu by'ekisenge bino oluusi kaba kaweddemu aba yakoowa dda ebiseera ebisinga alina endwadde ez'enjawulo fibroids hormones kati buli oyagala ebyekisenge ng'oyagala bisusaamu kigenda kubeera kizibu nnyo because most of them they are living in their tired days.
agenda kutulugunya kubonyebonyo berenga yo sexually starved. Era abasajja bangi abalina abakyala abasukka emyaka nga wasiza omukyala asukka emyaka 3 and above, they are the ones that are most complaining of no sex denial. Ate ensonga lwaki there's a lot of sex denial, bali very opinionated and emancipated. Tompapirako akikola bwayagadde. So omukyala asuse emyaka 3 aba alina opinions ze, baba balina muno olugezigezi nti tonkaka nnyo bwe mba saagala ate most of the times abatajja kwaga no because bambi atayagala naye ne hormones zaagala. So bawulira ng'oyagala ebintu ebyo wala abakazi okuwasa abakazi abasukka emyaka 3-35 abakazi babazaala mu buzaazi ne babalekawo. Ensonga eyandibadde esinga obukulu ennyo ensonga eyandibadde enkulu ennyo esembayo okuziza waki tolina kuwasa mukazi asusa emyaka 35 kwana. Ebiseera ebisinga abasajja abasinga bawasa abakazi nga baagala abaana. Oba oyagala abaana nedda towasa oyo. Ekinene ajja kuwaayo abaana babiri, ekinene ennyo ng'agaziza ennyo babiri. Ate baba yasoma ne gujja bagira. So bw'oba onoonya abaana weewala ennyo ebintu ebyo ebyabakazi abakuzeebuze emyaka nti oyagala kubawasa. Ekiddako ate kisemberayo ddala, it is very hard to tame them. Why? Because all the time they are going to compare how they've lived life previously with the other men and you. Bw'oba mugulidde essimu waliwo eyamugulirako ku mmotoka, omutwala ku Javazi waliwo eyamutwalako ku Serena, ku birthday oleeta ebimuli waliwo eyamuleetera eyamugulirayo ekyapa. So every time you're going to be in the circus of what did he do, oli yakolanga kino, so you're in that circle, so you cannot fully make them happy. So abakyala nga asusa emyaka 35 muzibu okusanyusa kubanga buli kimu yakiraba alabadda. So mwabakyawasa munoonya abaana myaka 2-3. Mugamba mutya abalongi, nange njagala kwogera ku bintu bya Uncle Frank Gashumba. Manyi nti byengenda okwogerako ngenda kulumya abantu bangi. Omanyi we live in denial. Obulamu bwe tutambuliramu wano ku social media babuyita life of denial. Then ne tubeerawo ne life eyamwe yaba social media ey'okukakasa. Okitegera newankubadde ffe abamu ku ffe tetugisobola munnaye omwana mwe bakabaka. Tetusobola life yakukakasa. Tigundi bw'anaŋŋamba nti ndi munaku, then ntandika okubagamba nze gwe mulaba nsula wano, nze gwe mulaba ndya bwente. Ono bw'anaakugamba nti kati tolina ssente, then obeere mu mmotoka nga budashikozi kwata ozikunkumulaba oti nti bw'onoolaga obulamu ffe abamu ku ffe naye tetubusobola era twakkiriza. We are accepted that we are very poor. Okay? So ngenda kwogera ku bintu bya Mwami Gashumba. Congratulations, Mwami Gashumba. Congratulations, Patience Mutoni. Ngenda kubalumya kubanga bengenda okwogerako bya bulumi erifa abaana ab'obuwala n'abalala abali ku akaunti yange. Mwami Gashumba ono sijjukira olunaku lwe yatugamba nti tali wasa. But because the interviewers force people to speak arrogantly, that is how Mr. Gashumba has handled social media, not until the day he married the love of his life. But interviewers may know provoking abantu, feeling small. Someone will give it to you the way you deserve to hear it. Okay? Kakati Mwami Gashumba ono tatugamba nti tajja kuwasa. Wabula zenga atugamba nti he will marry when the right time for him comes. I think this was the right time for him to marry. Sibwe kiri buli muntu awasa era n'afumbirwa mu kaseera akatuufu. Nalabyeko abantu abagamba nti mukyala wa Frank Gashumba omwa mukyala Patience si mukazi mulungi. Okay, tugende mpola saagala mumbuukire. Nalabyeko abagamba nti mukazi wa Frank Gashumba si mukazi mulungi. Tutandikire ku qualities bulijjo Mwami Gashumba zaayogerako. Mwami Gashumba yatugamba nti omukyala omulungi abeera n'ensinga empanvu. Mugende mukebere ku mukyala oyo. Si bano ba head shoulder. Omanyi wana abawala abasinga obungi olina ka face kalungi naye obulago buli butudde kuno bwe kuti. That is not beauty. Okubeera ne face nga nnungi naye nga tolina bulago. Mukwano tebakubala mu bakazi balungi naye tuba tugenze worldwide. Tebakubala baagala abawala ng'ensingo kweri. You understand? Webagamba nti head, neck and shoulder. Tugenda kubawala abasinga wano obungi. Mulina obusingo bubagudde mbwe buti yes mulina ka beauty face.
but ensingo zibatuddeko worldwide. That is not beauty. Omuntu alina okubeera n'ensingo eyawudde n'ebibegabega. Frank Gashumba waatulina n'atugamba ng'ayagalanga nnyo era bw'aba considering omukazi omulungi batera okubeera ne beauty bonds. Omuwala oyo alina beauty bonds, genda omwetegereze azirina beauty bonds mu worldwide oba mu nsi yonna. Ku bawala abalungi beauty bonds ezo zemulaba amagumba g'oyo omuwala g'alina baga consideringa baba banoonya omukazi omulungi abamu omuwala mwamulabye. Awantu okka wendabira obuzibu mwennawe mugambira nti siye muwala omulungi wali awantu awo mwabadde musuubira okumuteekako obukowekowe buno obuli kumpi okugwa nga bungi, then bamukube layers musanvu eza makeup, then bamuteekeko lipstick kugamba nga atiribira nga wano bwe mukikola wano abamu kummwe. Besides even filter, bw'oba toliko makeup teri muntu asobola kukkiriza kutambula nawe ku date. Abamu kummwe soogedde mwenna, abamu kummwe bw'ojjako makeup ne filter nga teriiko basajja batono nnyo asobola okusinkana nakkiriza agende nawe ku date. Omanyi bw'ofaanana obubi bwa famire yammwe. Okay, tugende mpola. Omukazi omulungi waggulu aba mutini, wansi nga munene. Omuwala oyo alina figa newankubadde chance egitunulako abasinga ku ffe tetunnagifuna, but very soon ebifaananyi tujja bifuna. Omuwala oyo alabikirawo nti waggulu mutini then wansi munene. Ekyo n'omusiru asemba yakiraba, isn't it? Yeyo figa Gashumba gye yatugambanga. Tugende mpola kubanga ngenda kubanyiiza. Ekirala, obulungi bw'omukazi bwe mumanyi wano ku social media oba abalungi abakazi bwe mumanyi wano ku social media alina kubanga buli dakiika ali mu limeline. Ekyo kikyamu. Omukazi ekituufu ne bw'aba musajja wano njagala owulirizeewo nnyo. It is either your man to be a socialite or in limeline gwe n'ogivaamu, oba gwe mukazi we okubanga guli wa social media then omusajja n'agivaamu. Bwe muba munoonya marriage etagenda kuba stressinga nti omukazi wa Gashumba media tagimanyi tagirinamu, then Gashumba musobola omukkakkanyanga bwe mwagala kubanga mmwe buli muntu atuuse okuwasa oba okufumbirwa munoonya kye mumwogerako nga kiri negative for your soul satisfactions. Buli muntu gamuwulira nti kati afunye gwayagala munoonya kye mukkakkanya omuntu oli asobola okubanga yeetamu okwagala omuntu, oli asobola okubanga awulira nga talina gy'atwala muntu kye mwagala. Ate ku bantu abamu baabafunira eddagala, anoonya omuntu kati nga kaduuka bw'ali mu limeline, boyfriend wange talisobola kubeera mu limeline ne bw'oba oyagala era nange ng'atya Katonda bulisha ku mata ne mulaba nga mpita bensobodde tugende tukimalirize. You understand? Bwe kityo bwe kirina okubeera. Ekirala kye mmanyi ekibajjako waya oba ekyabanyiizizza, njagala waveeyo abakazi mukaaga ombuulire nti bw'ofuna omusajja alina ssente nga yakugulira emmotoka yakuwa buli kimu ng'ali mu myaka gya Gashumba osobola omugaana. We are just honest. Kati tuli honest. Asomesezza omwana oyo abaddewo ng'amwagala ng'amufaako. Immwe mwamanyira abasajja kumala kubaweerera ne mubeefuulira. Kati muli shocked okubanga omuwala omuto alabirirwa bulungi, bamwagadde, bamusomesezza, bamubeereddewo. Mmwe target yammwe mwagala nti olumala okukuweerera odduka onoonye boyfriend ow'ebirooto byo ove ku muntu eyakubeererawo. Emmwe ekyo kye muyita beauty. Kubanga wano abasinga obungi olusege lungi. Oba ntegeerekese banaye ngenda kubanyiiza naye tugume nkyabanyiiza. Okitegeera bw'oba togenze ne bakukwata ne bakuggyako bino byonna ne babikusalako then ne bakuteekako ekiri artificial, kino kirabanga okubanga omuntu tali beautiful. Kino actually bino mubiyita byakyalo. Kyo bannange oyo alimu ekyalo gw'olwokuba baakuteekako artificial wano nti ekisiga ekyo ne bwe kyandibaddeko tekiteredde, ekino kirabanga ono mubi. Kati gwe engeri gye bakuteekako obuteesi bakupaatikako obupaatiisi kasige gwe mulungi. Njagala obbabuulira bakyala, omukazi Gashumba gwali naye, it is the exact woman he has been explaining about the rest of his life. Oyo omuwala mulungi. Ekizibu kye mwagala mumanyi nti abeeru bekka be balungi, naye njagala nkubuulira abasajja abasinga obungi abalina ssente wano ku social media abali mu kuwasa tebawasizza bakazi beeru. Bonna bali mu kuwasa bakazi baddugavu.
One reason. Omuntu ali ku natural color tebamugerageranya na kintu kyonna ekyo tebakulimba. Tali nyogoga, tali unya. Okujjako nga tasobola kweyo. Ekintu kye bayita natural color kive nakoto kinyumyako wantu wonna. Ekyo ekitiibwa abakazi ababali ku natural color bakyesigaliza. And that is what they call African beauty. Congratulations, Frank Gashumba. Congratulations, Patience. Once again, bambi mukirize. Tukitegeera. Tewaliwo muntu agenda kufumbirirwa ku pressure ya social media. We shall get married. Tetuvumirira bufumbo. At the right time, with the right people. Fenna tugenda kufumbirwa abantu abatuufu. So si kufumbirwa olw'okuba nti muli ku pressure. Tewaliwo muntu agenda kukola nsobi ya kufumbirwa mbolokuba be yasoma nabo bali mu baana mukaaga mbolokuba be nasoma nabo bali basima abazadda basima abafumbirwa. No, tuyinza okuba nga twasoma fena in different classes n'emyaka tetwenkana. Release people. Okay, teri agenda kufumbirwa olw'okuba gwe wamusookayo mbo nange kanyangwe temugenda kuddamu kutomeza abantu wanene. Buli muntu ajja kufumbirwa mu kiseera ekituufu. Nze n'omusajja alina okumpa sayinza okubanga kati ali mu pittu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.